atenderezebwa agulumizibwe ekitaffe tonda ne mama namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabo ndi ekitangala mbasindikira ekitangala ndi kwagala mbasindikira okwagala ndi bumu mbasindikira obumu ndi ddembe mbasindikira eddembe mbogombogo kyewagula erizaala enkambwe bwakasibwa kusikira mbalamusizaako bakika namwena abampuliriza mbiti byammwe ebyenjawulo twebaza kitaffe tonda ne mama namugereka wepo ne bajjajjaffe mbiti byabwe ebyenjawulo nate kulwakadde kano kwe tulimu ak'okukyusibwako ensi yaffe ey'omunda weponi abweru katonda atudde munda monzala musa katonda atudde munda mugwe nga katonda yetengeredde oli wa ddembe okubuuza omutima gwo okutakkaanyira bigambo byogenda okubeera ng'owuliriza kusobola bisitule muguluka oyongeyo n'obulamu bwo oba bikozese okubeera ng'ozuukusa amazima agakutuddemu kati tunaaba kubeera nga tutandika ebbaluwa eyakadde kano okuva eri Ssalongo Mukasa nsaba tukole ekikoowe ekibiina kyetuddemu nga oyingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo ate ng'ofulumya zaabu mu kamwa. Yingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo, fulumya zaabu mu kamwa. Yingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo, fulumya zaabu mu kamwa. Yingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo, fulumya zaabu mu kamwa. Kwata ku mutima gwo oliize enkuba y'omutima gwo. Omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu era essabo ly'ettukuvu omwagalwa mw'otudde. Omwagala tewajja wano kubeera nga okoleya ggulu nedda. Ekikula kiki eddala kitudde mu ggulu nga bwe bulongo bwo. Ekyakuleeta wano kusobola okubeera nga ojjukira amazima ago era amazima ago gakufuula ow'eddembe. Kubanga oli mwana mutukuvu, wawangirwa abatukuvu era mu kuviira ddala mbereberye ffenna nze naawe tuli batukuvu. Oyo gw'olaba ne gw'otalaba bonna batukuvu abaaviira ddala mu katiba akamu ak'obwakatonda obutudde mu kitangaala eky'ekitenkanika. Yeffe ekkubo, yeffe mazima era yeffe bulamu. Abo bonna be baawandiika mu bitabo katibako akalaga amaanyi go agannamaddala. Weewaawo ebbaluwa egenda bw'eti: tubalamusizaako mwenna ebitonde eby'ekitangaala. Ndi Mukasa. Abaagalwa, kya muwendo okusobola okubeera nga njogera wamu nammwe mu kadde kano. Abaagalwa, ndi wano ng'omulabirizi olw'amayengo ag'amakyusa agagenda mu maaso mu mayinzibwa gammwe mu kadde kano. Abaagalwa, ndi wano okusobola okubeera nga mpanirira okugattaganyizibwa kwammwe. Ndi wano okubeera nga mpanirira okuggulibwawo kwammwe. Ndi wano okubeera nga nteekawo enkyukakyuka mu kirooto kyammwe eky'obulimba nga muzimba amazima. Ndi wano okusobola okubeera nga mbawanirira okubeera nga mutuukiriza ebirooto byammwe n'ebiruubirirwa byammwe eby'okusalawo. Agalwa, okusalawo okw'ensonga kiki? Okusalawo okw'ensonga kwe kusalawo okwo okutuddemu ekiruubirirwa kyo mu lugendo lwo. Ekitegera? Okusalawo kuno okw'ensonga kutuddemu ebibala ebireeta essanyu oba amayenga g'essanyu, ekitangaala okwagala n'okubeera bumu wamu n'omutonzi wo, ne weggulirawo okubeera endabirwamu ey'omutonzi oba ey'emisange egikkola mu ndaayo. Okusalawo kuno okw'omuwendo kuviira ddala okuva eri omwoyo wo, era nga kuli busukka kkubo w'emmeeme eyo, era nga kino obeera okyetaaga kisobole okubeera nga kikulaakulana ne mu mmeeme eyo. Omwagalwa, kwe kusalawo okwo okuva eri omwoyo wo, okuva eri ebirungo ebitudde mu butaggwaawo, okuva eri amazima g'omunda. Abaagalwa, ebiseera ebimu okusalawo kuno tekukola makulu eri mmwe. Era ebiseera ebimu kubaleetera okubeera nga temufuna kutegeera n'okumanya kukko. Naye buli we mwejjuza n'okusalawo okwo mutandika okufuna amayenga ag'essanyu, okwagala n'amazima. Okusalawo kuno okw'ensonga omwagalwa kwe kusalawo okw'omwoyo wo, si kusalawo okw'emmeeme eyo oba obwongo bwo, nedda. Kwe kusalawo okutatambulira ku kintu ekigenda mu maaso mu bulamu bwo oba mu nsi yo, nedda.
nekwe kusalawo okubeera endabirwamu ey'omwoyo wo okusobola okubeera nga akuweereza. Kitegeera omwagalwa, buli wootandika okubeera nga wekkiriza okubeera n'ekiruubirirwa okutonda nga osalawo okusalawo okw'ensonga, kikuyamba okuzuula ekyo ky'oyaayaanira okubeera nga otonda mu kusalawo okwo mu buli kintu kyonna ky'obeera okola mu lugendo lwo, kubanga oba omanyi ti okusalawo okwo n'entegeera eyo ebeera ezaaliddwa okuva eri omwoyo wo. Omwagalwa, ebirungo bino bizaalibwa eri ekikula kyo kasita obeera n'ekiruubirirwa ekyo, era n'owanirira amayengo ag'obwannaggwano n'endabirwamu ey'endaba ey'omutendere gw'ensi ey'ewaggulu, ne kikuyamba okusobola okubeera nga ofuna okweyobola ku sseŋŋendo nattimba. Kino kikuyamba okutonda n'okukkiriza okusalawo okw'omuwendo okubeera nga okuva eri amayengo go ag'omunda n'ogattaganya wamu n'omutukuvu akutuddemu, n'ogattaganya wamu n'ebirungo byo ebitudde mu butakoma, n'ogattaganya wamu n'omutonzi oba omisange egitudde mu ndaayo, ne weggulirawo eri amayengo go ag'omutonzi akutuddemu, era n'obeera bumu wamu naawe ne weggulirawo okubeera nga ofuna amayengo ge gamu, n'okkiriza ekirooto kyonna eky'obulimba okubeera nga kinaabuuka eri obulamu bwo. Kiba kitegeeza nti endaba ye ey'obuntu etandika okubeera ng'ekyuka, olekerawo okubeera ng'otambuza obulamu bwo mu bulamu bwo obw'emabega, n'okkiriza okubeera nga ofuna ettaffaali n'amayengo agava okuva eri omwoyo wo, n'osalawo ebyo byonna by'osalawo mu kadde akakakati. Mukitegeera baagalwa, buli kusalawo kw'osalawo omwagalwa kubeera kuviira ddala mu mayengo go ag'obutuukirivu n'okwagala gakukola, era kiba kitegeeza nti obeera owanirirwa n'okuddizibwa obujja mu ndaayo, obeera otonda ebintu byonna n'ekiruubirirwa eky'omuwendo eky'amazima go. Nze Mukasa mbaaniriza buli lunaku okubeera nga musaba okubeera bumu wamu n'amayengo gammwe agabakola n'omwoyo wammwe wamu n'omutukuvu wammwe, kyonna ky'oyaayaanira okubeera ng'osaba omwagalwa yogera wamu n'amayengo go agakutuddemu. Omwagalwa yogera era manya, yogera nga ogamba nti weesiga okuluŋŋamizibwa n'amazima agava okuva eri amayengo go agatagwawo agakukola ag'ekikula kyo. Nga newankubadde wandiba nga teweesiga ebyo, naye ng'owuliriza emmeeme eyo neekulowoozesa nti si g'emazima, naye yongera okubeera nga weeyogera eri ggwe mu kkubo eryo. Weeyogereko otandike okubeera nga weesiga amazima ago agakutuddemu agatudde mu ndaayo, okuluŋŋamizibwa okwo kutudde mu ndaayo. Buli woosaba n'owanirira ekiruubirirwa ekyo n'ebirungo byo eby'omwoyo n'omutonzi byo bitandika okubeera nga biva okuva eri ekikula kyo kyonna. Era kiba kitegeeza nti obwongo bwo oba emmeeme eyo etandika okubeera ng'ejjuzibwa amayengo ge gamu n'ebirowoozo byo ne bibeera nga bitambulira mu kitangaala kye kimu. Abaagalwa, mu kukola practice oba enkola zino buli lunaku zizza bayambako okubeera nga mugattaganya n'okweggulirawo eri amagezi gammwe ag'omunda, ebiruubirirwa byammwe eby'omunda bijja kutandika okubeera nga bikulaakulana n'entegeerayo n'amazima ag'omunda gajja kutandika okubeera nga gayinjiwala eri ensi yo. Buli woosalawo okusalawo okwo okw'omuwendo omwagalwa kikuyamba okusobola okubeera nga owuliriza n'okutambulira mu bulamu bwe gumu. Buli woofuna okutegeera n'okumanya ku kyo n'entegeera eyo etandika okubeera ng'eyambala bunyama eri ensi yo. Kitegeera omwagalwa, buli woofuna endowooza eyo ey'entegeera etudde mu ndaayo etandika okubeera nga eyambala mpola mpola obulamu bwo.
wandibanga tomanyi ku yo era ng'emmeeme eyo ekubuzaabuza n'ekulowooza nti teriiyo. Naye buli w'onaalondawo okubeera nga olondawo ensalawo ey'omuwendo omwagalwa ojja kufuna ebyokuddibwamu. Buli kibuuzo ky'oneebuuza ebiruubirirwa ebyo bijja kutandika okubeera nga bitondebwa eri ensi yo. Era otandika okubeera nga weebuuza ebibuuzo bino wammanga. Ebiruubirirwa bino eby'omuwendo oba okusalawo kuno okw'omuwendo kunaayamba kutya eri ensi yange? Era ebiruubirirwa bino eby'omuwendo naabitambuliramu ntya era naabikulaakulanya ntya? Omwagalwa, obikulaakulanya ng'oteeka essira kw'okusalawo okw'omuwendo kw'obeera okkiriza okubeera nga kuva eri omwoyo wo, okuva eri omutonzi aba akutuddemu buli lunaku. Buli w'otambulira mu biro ebyo oba otambulira mu buwanzi obw'ekikula ky'ekyannamaddala, era n'ebirowoozo byo bitandika okubeera nga bifuna akafaana k'okusengejja. Kino kigendera ddala ne ku mmere gy'oba olya n'abantu b'oyagala okubeera nga olaba n'okusisinkana. Kitegera, omwagalwa kiba kiva mu kusalawo okwo okw'ebyomuwendo by'oba oyagala okubeera ng'otambulirawo, ebintu eby'ensonga by'oyagala okubeera ng'osalawo. Wandibanga tomanyi ku byo, wandibanga tomanyi kiki kigenda kubeera nga kiddawo, naye omwagalwa njagala nkutegeeze nti omwoyo wo amanyi buli kintu kyonna. Omwoyo wo atonda era ali bumu wamu n'omutima ogwa maama Nattimba. Omwoyo wo atonda obumu obwo era yeggulirawo era ayina amaanyi ag'okunaabuula ekirooto kyonna eky'obulimba. Omwagalwa, ojja kwesanga nga ebintu bitandika okubeera nga bijja mu bulamu bwo mu ngeri ey'obwerufu. Mu ngeri eno ekirooto kitandika okubeera nga kinaabuuka eri obulamu bwo. Abaagalwa, kambaleke mukadde kano musobole okubeera nga mufumiitiriza ku bigambo bino bye mbagambye. Mbaagala okwagala okutalika obukwakkulizo era nga ndi wano okubeera nga mbaweereza. Ndi Ssalongo Mukasa weewaawo. Nga tulina okubeera nga tumaliriza, nsaba abaagalwa buli lunaku nga musaba naddala nga musaba essaala eya Kabaka Bulamu. Kyandibadde kirungi siina kubeera nga mbalagira, naye mbawa just advice ng'omusomesa wammwe era nga ffenna tuli basomesa. Kyandibadde kirungi nga tonnaba kubeera nga osaba essaala eya Kabaka Bulamu, naaba ku lweza n'obbombo weeteeketeeke. Kitegera, osobola okikola nga buli ku makya nga nze wenkikola, naye oli wa ddembe okulondawo n'akadde konna k'obeera oyagadde. Kitegera, mu ngeri eno kikuyamba okusobola okubeera ng'oyingira olunaku nga weeterezezza era ng'okoowodde amaanyi g'abajjajjaabo ng'otandika olunaku. Ate ekyo mbu n'okikola olw'eggulo. Ekirala, nga mukama waffe Ssalongo taata waffe Mukasa waatugambye, tukole ekiruubirirwa buli lunaku eky'okubeera nga tusalawo byonna bye tuba tusalawo nga tuli bumu wamu n'omwoyo waffe omutukuvu. Buli lunaku tandika okubeera ng'ogamba n'ekiruubirirwa nga nnuŋŋamizibwa omwoyo wange omutukuvu. Nsaba omutukuvu antuddemu onnyambe buli kyonna kye nsalawo mu lugendo lwange okyenyigiremu. Onnyambe buli kyonna kye mba nsalawo mu lugendo lwange onnyambe onsalirewo, kubanga tuli omu, tewaliwo asobola kutwawula. Yenze ggwe ye ggwe nze. Weewaawo. So w'onaakikola nga buli lunaku nga taata waagambye, tujja kubeera nga tufuna eggulu n'okuleeta ebirungo eby'eggulu ku nsi nga okusalawo kaffe okuviira ddala ku mutukuvu atutuddemu. Weewaawo. Atenderezebwa agulumizibwe Okitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu mmwe.